Excellency the elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yeegasse ku bakungubazi ab'enjawulo mu kuwerekerako mukwano gwa muganda waffe eyatuvudde ku maaso omukulu akirewo kivumbi ow'engonge oyo era ng'akola ku security ya His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yatuvudde ku maaso era nga His Excellency the elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine olunaku olwaleero atuukidde mu ssanyu abafamire bamwaniriza bamulaze omukwano tweyanziza nnyo abafamire y'omukulu akirewo kivumbi okwaniriza pulezidenti waffe bwe muti mu mukwano omungi ogw'amaanyi ogututwala maaso ate era mu mukwano ogw'enjawulo. Tuli basiimu nnyo baganda baffe mikwano gyaffe nti Mukama oluusi atuwa okusomoza kungi ne waliwo abantu abatubeereddewo kati nga muganda ffe akirewo kivumbi abaddewo ebaddewo owokuba nti tubeereddewo ate abadde w'amaanyi embeera yonna banange tuli basiimu nnyo mwebale nnyo baganda baffe mwebale nnyo mikwano gyaffe mukole ekituufu kye mulina okukola ku lwa Uganda n'eggwanga lyaffe tulabe nga tugenda mu maaso era tusuubira nti tutambulira ddala bulungi tujja kufuna ekyenjawulo. Tweyanziza nnyo tweyanzeege mu kiseera kino mbadde nsaba seeka ojje otulombera edduwa nga tukyayimiridde ate pulezidenti alyoka atuule essaala ewedde. Ssebo nsaba okkirize baseeka bakyali munda naye okkirize omukisa gw'okutte tosobodde tasobodde naye ku lw'ekyo embeera bw'etyo bw'eri. His Excellency the elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ng'atuuka ku mukolo gwo Kuzika. Nze Kalungi George Bush nga nze ssentebe wa Kkunga atwala Busiro North Constituency era ssebo mukama wange nze gwe wakwasa omulimu ogw'okkunga ebbendobendo lino ery'amambuka aga Busiro era nnina okukkiriza nti omulimu gwe wantuma ku lw'abatuuze bano nga mboogerera ssebo ntuusa eddoboozi lyabwe gy'oli omulimu gwe wantuma nti mbakunge basobole okuba nga balonda abakulembeze aba National Unity Platform mukama wange bagukola bulungi era abakulembeze bano bonna boolaba abatudde wano badda mu bifo ebyali abaali abakala eya kyenvu era omulimu ogwo ssebo nga guwedde okukolebwa obuvunaanyizibwa twabukwasa Ponsubuga abe ng'aduumira ttiimu eyo yonna era omulimu agukoze bulungi. Ssebo neyanziza webale nnyo okulabikako ewaffe tukusuubiza nti tukyali bamalirivu era tukyali ku mulamwa tukwebaza n'okulwanyisa enguzi ssebo ekitiibwa kigiremu. Twagala okwongera okusaasira ennyumba eno n'okwebaza pulezidenti waffe twaliko ewe magere n'angamba ku luno tuteekeddwa okujja ewammwe. Twebaza Katonda nyina gina nimbagamba nti oba olyawo ebbanja ndisasudde nze nga kyegobo ngamba oba olyawo mukoddomi wange siina kyenkubanja. Nze nwanira Isaac Salongo chairman ow'ekyegobo nzaalibwa Ntungamu abakimanyi mukimanyi ebbanga lyemaze wano
waliwo yali ambuuza n'agamba abwekyo olukajjira Bobi Wine konze Bobi Wine Museveni emyaka gyawasintunga mu mingi lwaki swagira Bobi Wine ng'akaseera kamaze yakajje waffe mwanyinazi lwaki simuwagira naye njagala kumwebaza akagera ak'enjawulo nti tatusuubiza n'atulimba atuuseeko ekyegobo tumulabyeko kwekiba kyetaagisa kyonna era njagala mutegeeza nti kyegobo kyekyalo ekiriwo ekinene mu muluka ekitaliimu ssomero ekitaliimu masanyalazi tuli kalamojja ne bw'oba obuuza amasanyalazi wano bakukwata ne bw'oba obuuza essomero lya gavumenti kale tuyinza okuba nga tusuubira nga ndimba temulina ddwaliro byebyo byazze ng'ayogerako kyemanyi ttali mulaba atuuse kabaka bagambe tasobola kujja bajja kumukanga tukulira abakututiisatiisa ne tukimanyi twasala okuwagira abamu batya n'okwambala nga bwenyambadde naddala ng'oyogera luli bazze babiŋŋamba ne bagamba oba nga mukodomi wammwe bwe mumuwagire naye nze kaali mukodomi wange muwagisiza ddala kajanja bino ndiyinza okuliyita essanyu Sofia lyatuleetedde wano bukyambeera mu Buganda nyinza okuba nga nsobola okukubalira Museveni gy'aziise awasinga asindika babaka kirwa kuba nti abeera nnyo bize nono omukulu abeera nnyo bize naye olaba afudde nnyo n'alaba abantu ba wansi akayumba katalimu kintu n'agamba nteekeddwa okugendayo okuziika nga tasabye transport emuleeta atamuwagira wagira gwowagira emmanya nti oyinza okusigala ng'oli bubi kubanga embeera gye tulimu bw'oyinza okuba ng'oli bulungi osula bulungi olya bulungi onywa bulungi n'abantu basomera walala naye ekyegobo tuli bubi okusinziira bye mugambyeko bitono abaana bayiva wano okugenda okusoma basomera nadangira ewali essomero eddwaliro lye baali katandika okuzimba ate myaka na myaka badizimba eryekasooza okulikuza nekyalo kirala tetuyinayo essuubi lufuna pulayimale nga ya gavumenti mu kyegobo mpozi ng'ozze newankubadde bakubira abalala obululu naye mu busiro twabukuuma ne bagezaako okutawanyiza ku bw'atyo His Excellency Elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi bw'atuuse era nga kuba bati bamaliriza musanyu eby'enjawulo eby'ekitiibwa tweyanzanyo Pulezidenti twewale n'okuyiga obuyisa bw'abo abafuzi tuteme n'empende zikuze eggwanga eppya lino erijjudde amabavu saba twejjukanye ne Uganda effe kiddemu nti twejjukanye ne Uganda effe we are the country, we are the future, we are the change we badly need. We are the youngest population in this world, we stand a chance. We are the leaders of the future, and the future is if we under. Hey, Uganda. Avayo ne bajereka. Gasina bakugenda maaso protocol observe. Mr. President, ba honorable member, abakulembeze ba local councils, namwe nabiti byammwe ebyenjawulo. Lwaki nyimbi akayimba ako? Waliwo abakulembeze abamu abagenda ne bajereka ba foot soldier. Nti ono kinyozi, edi mutwe kinyozi, ze ndi muyimbi, ne beerabira ndi mudongo, ono wa boda boda. Tulina ab'enjawulo. Tumala obalonda ne beerabira ntino ffe ababawanika ne tubateekayo waggulu. Ne baddeeyo mu paliamenti abamu ne batandika okulya enguzi. Tubirabyeko. Waliwo omukulembeze waffe omu yalina offisi gye yali atwala ng'emuwa obuyinza okutalaga eggwanga lino lyonna lyonna. Ye kennyini n'alambula amalwaliro n'alaba embeera y'amalwaliro. Naye mu kaseera akatono ako bwe yalina offisi eyo baatuula ne banne ne bagabana ssente ezaali zisobola okujjanjaba maama wa Saafiina, ssente ezaali zisobola okuzimba amalwaliro amalala, ate n'avaayo n'alaga nti no ye
Bush nga nze ssentebe wa Kkunga ssebo mukama wange nze gwe wakwasa omulimu ogw'okkunga ebbendobendo lino ery'amambuka aga Busiro era nnina okukkiriza nti omulimu gwe wantuma ku lw'abatuuze bano nga mboogerera ssebo ntuusa eddoboozi lyabwe gy'oli omulimu gwe wantuma nti mbakunge basobole okuba nga balonda abakulembeze aba National Unity Platform mukama wange bagukola bulungi era abakulembeze bano bonna boolaba abatudde wano badda mu bifo ebyali abaali abakala eya kyenvu era omulimu ogwo ssebo nga guwedde okukolebwa obuvunaanyizibwa twabukwasa Ponsubuga abe nga aduumira ttiimu eyo yonna era omulimu agukoze bulungi ssebo neyanziza webale nnyo okulabikako ewaffe tukusuubiza nti tukyali bamalirivu era tukyali ku mulamwa tukwebaza n'okulwanyisa enguzi ssebo ekitiibwa kigiremu twagala okwongera okusaasira ennyumba eno n'okwebaza pulezidenti waffe twaliko ewe magere n'angamba ku luno tuteekeddwa okujja ewammwe twebaza Katonda nyina gina nimbagamba nti oba oli yawe epanja ndisasudde nze nga kyegobo ngamba oba oli omukodomi wange siina kyenkubanja nze nwanira Isaac Salongo chairman ow'ekyegobo nzaalibwa Ntungamu abakimanyi mukimanyi ebbanga lyemaze wano waliwo yalyambuuza nagamba abwekyo olukajira Bobi Wine konze Bobi Wine Museveni emyaka gyawasi Ntungamu mingi lwaki swagira Bobi Wine nga akaseera kamaze yakajje waffe mwanyinazi lwaki simuwagira naye njagala kumwebaza akagera ak'enjawulo nti tatusuubiza n'atulimba atuuseeko ekyegobo tumulabyeko kukiba kyetaagisa kyonna era njagala mutegeeza nti kyegobo kyekyalo ekiriwo ekinene mu muluka ekitaliimu ssomero ekitaliimu masanyalazi tuli Kalamojja ne bw'oba obuuza amasanyalazi wano bakukwata ne bw'oba obuuza essomero lya gavumenti kale tuyinza okuba nga tusuubira nga ndimba temuli na ddwaliro byebyo byazze ng'ayogerako kyemanyi ttali mulaba atuuse kabaka bagambe tasobola kujja bajja kumukanga tukulira okututiisatiisa ne tukimanyi twasala okuwagira abamu batya n'okwambala nga bwenyambadde naddala ng'oyogera luli bazze babiŋŋamba ne bagamba oba nga mukodomi wammwe bwe mumuwagire naye nze kaali mukodomi wange muwagisiza ddala kajanja bino ndiyinza okuliyita essanyu Sofia lyatuleetedde wano bukyambeera mu Buganda nyinza okuba nga nsobola okukubalira Museveni gy'aziise awasinga asindika babaka kirwakuba nti abeera nnyo bize nono omukola abeera nnyo bize naye olaba afudde nnyo n'alaba bantu ba wansi akayumba katalimu kintu n'agamba nteekeddwa okugendayo okuzika nga tasabye transport emuleeta ate amuwagira wagira bw'owagira emmanya nti oyinza okusigala ng'oli bubi kubanga embeera gye tulimu bw'oyinza okuba ng'oli bulungi osula bulungi olya bulungi onywa bulungi n'abantu basomera walala naye ekyegobo tuli bubi okusinziira bye mugambyeko bitono abaana bayiva wano okugenda okusoma basomera nadangira ewali essomero eddwaliro lye baakatandika okuzimba ate myaka na myaka badizimba eryekasooza okulikuza nekyalo kirala tetuyinayo essuubi lufuna pulayimale nga ya gavumenti mu kyegobo mpozi ng'ozze newankubadde bakubira abalala obululu naye mu Busiro twabukuuma ne bagezaako okutawanyiza ku enyimba naziyimba okugezaako okuzuukusa obwongo bw'abantu naye nga tekimala naye n'asalawo asibe ettaayi ayambale suuti abayingiremu abalage ekituufu enyimba naziyimba okugezaako okuzuukusa obwongo bw'abantu naye nga tekimala naye n'asalawo asibe ettaayi ayambale suuti abayingiremu abalage ekituufu enyimba naziyimba okugezaako okuzuukusa obwongo bw'abantu
naye nga tekimala naye n'asalawo asibe ettaayi ayambale suuti abayingiremu abalage ekituufu. Ennyimba n'aziyimba okugezaako okuzuukusa obwongo bw'abantu naye nga tekimala naye n'asalawo asibe ettaayi ayambale suuti abayingiremu abalage ekituufu. Ennyimba n'aziyimba okugezaako okuzuukusa obwongo bw'abantu naye nga tekimala naye n'asalawo asibe ettaayi ayambale suuti abayingiremu abalage ekituufu. Ennyimba n'aziyimba okugezaako okuzuukusa obwongo bw'abantu naye nga tekimala naye n'asalawo asibe ettaayi ayambale suuti abayingiremu abalage ekituufu. Ennyimba n'aziyimba okugezaako okuzuukusa obwongo bw'abantu naye nga tekimala naye n'asalawo asibe ettaayi ayambale suuti abayingiremu abalage ekituufu. Ennyimba n'aziyimba okugezaako okuzuukusa obwongo bw'abantu naye nga tekimala naye n'asalawo asibe ettaayi ayambale suuti abayingiremu abalage ekituufu. Embeera bw'etyo bw'eri. His Excellency Lekeri President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bw'atyo bw'ali olunaku olwaleero. His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine abaddeyo nkuziika kwa mukwano gwaffe kwa muganda waffe eyafiiriddwako maama, era ng'ekifaananyi kye kyolaba kya President ng'azze okubeerawo munnaye ng'amuziikirako. Bano be bantu baffe, be baffe, tulina obbabeererawo mu mbeera yonna. Tweyanza nnyo President waffe akadde k'otufiisiriza.